Essomero lya Wela City Secondary School erisangibwa mu disitulikiti ya Moria lyatandikibwa mu mwaka gwa 2019 era nga lirina abayizi abawulira ddala 610. Lyerimu kwaga amasomero agagoberera enteekateeka y'okukuuma obutonde bw'ensi nga gayita mu projekiti ya Green Schools Initiative. Richard Nabo amyuka omuyima w'ekibiina ky'abayizi abakuuma obutonde bw'ensi ekya Go Green Club agamba essomero lyatandika okusimba ekibira okuva mu mwaka gwa 2021 ng'abaakasimba emiti egikunukkiriza mu 2000 era nga balina ekiruubirirwa kya kusimba emiti egisoba mu 50. Because our initiative when we started it was to make the school go green, majorly greening the school, and out of the 2,000 trees that we have planted in these 3 phases. Yasiyo Jackie omuyizi mu siniya ey'okubiri era omuwandiisi w'ekibiina kyabwe ekya Go Green Club agamba beenyigira butereevu mu kusimba emiti egy'ebika eby'enjawulo omuli ebibala gamba ng'emiyembe, emicungwa, amapeera n'emiti egy'ebika ebirala omuli n'emivule. As a secretary, I have planted trees. I have planted so far 5 avocados and 10 mango trees. Mukoweri erimu n'abawala ku ssomero lya St. Elizabeth Girls Secondary School Kideke erisangibwa mu disitulikiti ya Serere mu Teso Region eky'okukuuma obutonde n'okwagala kiragala kibali mu musaayi. Essomero lino liddukanyizibwa omubiikira Florence Malingat nga lyatandikibwa mu mwaka gwa 1945 era nga lirina abayizi abawala abawulira ddala 5. Sister Malingat agamba essomero lino lifubye nnyo okukuuma emiti ginnansangwa gamba ng'emiyembe era basobodde n'okusimba emiti emirala emipya egisoba mu 300. Within the school, we also having agriculture. So these girls learn right away how to do this. When they go back home, they are also able to do it. Esther Gema omuyizi mu siniya ey'okubiri mu ssomero lino agamba balina projekiti endala ze baatandikawo ez'okulongoosa kasasiro, obucupa n'obuveera ne bakolamu ebintu ebirala omuli twe z'amagi, ebikebe by'ebimuli, ensawo z'omu ngalo n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Wanga kyolaba wano, these are bottle tops. Ssomero tuyize nti tusobola bikozesa ne tukolamu flower vase. Wano sola teekawo actually like a potted plant. No jitaka mu nyumba nga enyumba erabika bulungi. Ate abayizi ku ssomero lya Soroti Senior Secondary School erisangibwa mu kibuga wakati ekya Soroti nga lirina abayizi abasoba mu 400. Twabasanze bali mu kubaganya birowoozo ku nsonga z'okukuuma obutonde bw'ensi nga kino bakikola buli wiiki. Olopo Trecho omuyima w'ekibiina ky'abayizi ekya Green Schools Club mwe bayita okukuuma obutonde bw'ensi ku ssomero lino agamba nti ng'oggyeko okubaganya birowoozo ku butonde bw'ensi abayizi kwe beenyigiramu baasalawo n'okulongoosa kasasiro omuli obucupa mwe bakola ebintu eby'enjawulo nga power bank, amataala, ebikebe omusuulwa kasasiro n'ebintu ebirala eby'enjawulo. We have a plan of inventing a plastic recycling plant which will also boost the lives of the students economically. Basityanda ne Charles Lwama be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.